Pola. Okukola omukolo ne bannabuddu ne bannayuganda bonna okwebaza Katonda ankuumye n'antaasa abalabe n'antaasa n'emikwano gyange era okusinzira wano mbayite enkya bukeeze nawanca mujje tusabe busabe n'ekitovu tulye tunywe tujaganye olugendo lukyali lunene okuwummula si kutuuka ekisinga obukulu nti omuntu yenna kunagweyawo obwongo buli kyotuukako oyimiriramu ne weefumiitiriza ne weebuulirira n'ogenda mu maaso era mbategeeza nti tewali n'akamu lwengenda kudda mabega ku mpuga gwe mumanyi nga bwe najja wano e Lukaya ne mbasaba mulonda nti mutalabangako be mutabalina gye babazaala ne mubalonda mu linnya lyange nga mbasabye era mbasaba mubeere bumu twaba abaawulamu nga bagamba ebigambo gamba ebyobujega nwanyiramu entalo nnyingi tetugenda kukawasira tuwangudde nawe ze tulwanye ebbanga lyonna abakooye okulwana nga bagala obutalo bwa musenyu mubalekere twagala talo lwakukyusa ggwanga si bwa musenyu abakakaalukanyi ba wano mwami Lukoda ndoopedde ensonga so nagirwanako wano ku mwalo e Kamunga amaze okukiyingira olunaku z'omwezi nga 21 olunaku ennaku z'omwezi genda kubeera 21 tugenda kubeera nga tujaguza naye basebo ne banyawo bannamasaka bannamuddu abakoola alina kaadi n'atayina mwenna mwaliwe okusalira ekitovu okulya n'okunywa byonna gyebiri omubaka w'ekibuga Masaka is asking for the water. Masaka is asking for the water. Hey, everyone tell them that Masaka, that's here in Masaka. Yeah,
omukulu amaze okutuuka ku gaasi wuuyo awo ku minzaani abasuubuzi mwenna mukubiriza abagoma mutuwa olutalo luliko nga liga opozitioni banakalungu ku nnyanja basseemu ottulugunyizibwa Lukaya Jemuli, Lukaya juu, power, juu, Budu juu, Uganda power. Lugine lukyali lunene okumula sikutuuka. Ekisinga obukulu nti omuntu yenna kunagyawo obwongo buli kyotuukako oyimiriramu ne weefumiitiriza ne weebuulirira n'ogenda mu maaso. Era mbategeeza nti tewali n'akamu lwe ngenda kudda mabega ku mpuga gwe mumanyi. Nga bwe najja wano e Lukaya ne mbasaba mulonda abantu bemutalabangako bemutamanya gye babazaala ne mubalonda mu linnya lyange nga mbasabye era mbasaba mubeere bumu twabaabawulamu nga bagamba ebigambo gamba ebyobujega mwanye nammwe entalo nnyingi tetugenda kukawasira tuwangudde nawe zetulwanye ebbanga lyonna. Abakooye okulwana nga bagala obutalo bwa musenyu mubalekere, twagala twali lwakukyusa ggwanga si bwa musenyu. Katonda gwe yawa amagezi n'amuwa omutwe nga namuwadde ensumbi bw'akola. Omuna kye mutakkaanyizaako ng'abasajja n'abakazi abalina gye mwagala okugenda mukkakkana ne muwuliziganya ne mugenda mu maaso. Wano e Kalungu nja kujja mu butongole nga nze kubagamba byabufuzi mbabulya olutabaalo oluddako olugenda okukyusa eggwanga lino. Ya tambula mpola mpola. Gende mpola mpola. Mpola mpola.
Commissioner wa Parliament owekitiibwa Masayansi Mpuuga Nsamba akutte omubiri gwa bannabuntu omukulembeze olunaku olw'enkya agenda okuba n'okwebaza Omukama olw'obusobozi bw'amukozesezza mu buweereza bwe owekitiibwa essanyu lino lyolaba owekitiibwa Kamishona wa Palamenti emunyenye ya buntu kulembeze waffe asiime abuze nakalungu ng'ava ekyuma enga sebo Kamishona ono Kalungu disitulikiti ng'eri mu ggwendogendo ly'otwala ng'omukulembeze wa NUP Uganda erya Kalungu disitulikiti essanyu lino lya bannakalungu bakwebaza emirimu gye bakoledde neekiriza olutalo lwaliko leader of opposition olutalo lwaliko nga leader opposition bannakalungu ku nnyanja basseemu ettulugunyizibwa baagala okutikka omubaka lwabwe olwalo gw'enkamu nga abavubi bakyakubibwa naye wagala leader of opposition. Tulye, tunywe, tujaganye, olugendo lukyali lunene okumulasi kutuuka. Ekisinga obukulu nti omuntu yenna tunagyawo obwongo buli kyotuukako oyimiriramu ne weefumiitiriza ne weebuulirira n'ogenda mu maaso. Era ngategeeza nti tewali n'akamu lwe ngenda kudda mabega ku mpuga gwe mumanyi. Nga bwe najja wano e Lukaya ne mbasaba mulonda ndi mutalabangako be mutabalina gye babazaala ne mubalonda mu linnya lyange nga mbasabye era mbasaba mubeere bumu twaba abaawulamu nga bagamba ebigambo gamba ebyobujega mwanye nammwe entalo nnyingi tetugenda kukawasa nga tuwangudde nawe ze tulwanye ebbanga lyonna. Abakooye okulwana nga bagala olutalo bwa musenyu mubalekere, twagala olutalo lwa kukyusa ggwanga si lwa musenyu. Abakakalukanye ba wano Mwami Lukoda ndopedde ensonga so nagirwanako wano ku mwalo e Kamunga nga bagoba ku nnyanja n'okubayiikiriza. Mbasaba mubeere bumu, bwe tunaabeera obumu tujja kuwangula buli nsonga. Bwe tunaabeera tuwuliziganya tujja kuwangula buli mulabe. Bwe tuba tuwuliziganya tujja kusanya wamu amagezi okwaŋŋanga buli kigambo kyonna ekijja mu makati gaffe. N'ekisembayo wakati nga tulwanagana n'omulabe n'okukyusa eggwanga, bwe mufunanga ensonga nga temugikkaanyizaako temwerumaalumanga, mutulanga wansi ng'abantu abakulu ne mukola ki? Ne mugyogerako. Katonda gwe yawa amagezi n'amuwa omutwe nga tamuwadde ensumbi bw'akola. Omula gye mutakkaanyizaako ng'abasajja n'abakazi abalina gye mwagala okugenda, mukkakkana ne muwuliziganya ne mugenda mu maaso. Wano e Kalungu nja kujja mu butongole nga nze kubagamba byabufuzi mbabulye olutabaalo oluddako olugenda okukyusa eggwanga lino.
naye enkya mujje tusabe tuwuliziganye twebaze Katonda ate tumwegayirire atuwe amaanyi atuwe amagezi atuwe n'okutegeera. Waliwo baawa amagezi natawa okutegeera naye tumusabe byonna omulabe tuyigire ku nsobi ze tukoze tuzeewale tutabaale nga tuli eŋŋuntu ki munatabaala nange lukaya power ju mwebale nnyo. Today is a special day for me. I'm immensely humbled and excited about meeting you here. It never occurred to me that I would find people waiting for me at the boundary of Huntu and Maokota. It gives me much pleasure to see that my people believe and still work in national politics. I'm here to invite you tomorrow to join me in a national-wide Thanksgiving Mass. Thank God for my personal life, for my personal endeavors, my personal sacrifice, so that God can give us more enlightenment to encounter the challenges that we are going to find in our journey towards liberating Uganda in totality. I know along the way we are going to encounter immense challenges, but they're not insurmountable as long as we work together, as long as we are one, as long as we listen to each other, even when we find challenges. I want to invite my people of Masaka, Greater Masaka, to be the part and parcel of the entire Uganda, to think, move and work together and change the future and fortunes of our people, our children and grandchildren, so that our bequest to our children is worth talking home about. Man, tugende. Yeah, what you tugenda tukatufu. Nayali nnyo mwajjemu engatto ku mutto bannange oba ojja waggulu ngamba alinnya ku mutto. Today is a special day for me. I'm immensely humbled and excited about meeting you here. It never occurred to me that I would find people waiting for me at the boundary of Huntu and Maokota. It gives me much pleasure to see that my people believe and still work in national politics. I'm here to invite you tomorrow to join me in a national-wide Thanksgiving Mass. Thank God for my personal life, for my personal endeavors, my personal sacrifice, so that God can give us more enlightenment to encounter the challenges that we are going to find in our journey towards liberating Uganda in totality. I know along the way we are going to encounter immense challenges, but they're not insurmountable as long as we work together, as long as we are one, as long as we listen to each other, even when we find challenges. I want to invite my people of Masaka, Greater Masaka, to be the part and parcel of the entire Uganda, to think, move and work together and change the future and fortunes of our people, our children and grandchildren, so that our bequest to our children is worth talking home about.